Olwaleero poliisi efulumiza lipoota ku buzzi bw'emisango ey'omwaka 2024. Annual Crime Report 2024. Thank you very much. Mu alipoota eno poliisi etegeezezza ng'obuzzi bw'emisango y'obukendeeredde ddala n'ebitundu 4.1 ku buli 100 okwawukanako nga bwe gwali omwaka gwa 2023. Mu 2023 emisango egyaloopwa gyali 22,487 so nga mu 2024 egyaloopebwa gyali emisango 21,887. Mu gino emisango egyawaabibwa emisango 8,175 gyatwalibwa mu kkooti. Emisango 4,632 tegyalondoolwa, emisango 9,6 gikyabulirizibwako. Ate ku misango egyatwalibwa mu kkooti emisango 2,628 gyasalibwa. Emisango 1,510 obujulizi bwabula, emisango 1,333 kkooti yagigoba, emisango 4,135,709 gikyawulirizibwa so nga emisango 11,939 gyaweerezebwa Ssaabawaabi wa gavumenti. Kati mu misango gyonna egy'obubbi gye gyasinga obungi nga gyali emisango 6,529 ne kuddako okulwanagana nga kulina emisango 2,958 ne kuddako kabasanya okwalimu emisango 1,425 obutabanguko mu maka bwalimu emisango 1,473 egy'okwetta gyali emisango 1,329 egy'ettaka gyali emisango 397 so nga gyo egy'enguzi gyali emisango 1,317. Wano nno poliisi ewezenga bwegenda okufaafagana n'abantu bonna abenyigira mu kulya enguzi. If you are stealing taxpayers' money, it may not be today, but when we get you, for sure, you will pay. Akulira poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba asimye abantu ba bulijjo okunyikira okuloopa emisango. It is these reported complaints that enabled us to compile this annual crime report and be able to assess. Alipoota era eraze ng'emisango gy'okukozesa obubi enguudo bwe gisse ebitundu 19 n'obutundu 2 ku buli 100. Mu 2023 emisango gino gyali 5,285 so nga mu 2024 gyali emisango 4,262. Wadde guli gutyo gy'emisango gy'obubenje ku nguudo gyeyongedde okuva ku 20,368 omwaka gwa 2023 okudda ku misango 20,015 mu 2023 mu 2024 nga ono poliisi ennyonnyodde lwaki gyeyongedde. Careless overtaking and speeding were the leading causes of road crashes. Okusinziza kwakulira poliisi y'oku nguudo Lawrence Niwabine, obubenje businga kugwawo kawungeezi okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 n'okusingira ddala ku lunaku olw'Essande. There were more crashes totaling to 3,790 reported on Sundays than any other day of the week in 2024. Ate ku muliro alipoota eraze nga bwe kweyongera mu 2024 n'ebitundu 13.8 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2023. Out of these cases reported, 1,150 were successfully handled by the Directorate officers. Okusinziza kwa ekitongole ekizinya moto Stephen Tanuye, omuliro guno gwasinze kukwata nnyumba z'abantu ezisulwamu ng'entabwe eva ku masannyalaze n'emisubbaawa. Agamba nti basanze okusomoozebwa n'abantu ababalimba ne bagenda okutuukayo bayitiddwa nga tewali muliro gwonna, kyagamba nti kyonoona ssente y'omuwi w'omusolo. And according to our resources, both non-human and human, just one route takes over 3 million shillings. The fire tender, the ambulance, then the tanker. Emu ku bitundu ebisinza okukwatamu omuliro kuliko amasekati g'ekibuga Kampala, Nakawa, Lubaga, Kawempe, Makindye, Wakiso, Ntebe, Mukono n'Empigi. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.